nawe nze mwamundetera nawe mwakumanyira gwe ku sente zange togenda kuvuma bantu ffe tuli bantu bakulu ate twakuzibwa kati soli fala nnyo gwe oli fala olina kidongo tulinde tulabe ate kati byange byakulinda kulaba gwe tulinde tulabe kati yasazeewo omukube minisita mugambe kuba etwala abalwadde ambulance zidiringa mu kubo twamba Gudo sagala mu kitawanya gwanga omukwasa minisita Minister abantu bajjawa interest. Where did you pick interest from for champion Gudo? Alien. Katsi. Omuzaji ono mulaba. Ono muganda wa champion Gudo. Omuzaji muganda wa Gudo. Katsi. Nze kola bayogera nammwe nze yatandikawo Gudo. Yesebo. Buli kimu yali ati wange nga bwongo bwange. Katsi wagenze ku macha olwokuba baba bakuwa sente simanyi. Naye wagenze ku macha n'onoonya muzeeyi gye yali yeekweka. Era tulibasa wamuziza. Sebo nabadde soroti nze bankubidde simu kebera status zange nabadde soroti. Sina budde bukeera ku bankubira simu n'enkola kye baŋŋamba. Tuli happy nti wamuziza gye yali yeekweka. Ekyo kituufu nakyo nkiwulidde wali. Kagambe ekino ekintu wagambye ogenda leeta balooyabo. Leta balooyabo tugende mu kkooti. Oba Gudo golaba yali ayambaddeko ku mpale ya muzeeyi nga muzeeyi ye yagigula. Ye yennyini mwesawa zino avudde yalaga ayaga Bloody. Bloody alina mutowe wali omutowe bamuyita amacha. Bloody. Amatowe basoma batasoma. Kyembuuza Bloody. Ulira. Ebyabaze bijje ku live. Gudo esawa zino basobola okubalira kubanze alien yampere. Bloody ebyabaze bijje ku live. Basale mutuyambe mujiwe muto waffe asembayo mujiwe amacha. Omukisa gwa Gudo ku Gudo. Bloody ebyabaze bijje ku live. Kyembuuza Bloody. Omwami asenga agamba ye taata wamwe kituufu. Atuki accept nze muzeeyi waffe tetugenda mwegana mu kamera naye tubadde tetumanyi gyali. Akomyewo bukomi nazzemu mulabako namulabye mu mawulire. Gwe teyakutenga mukulu waabwe. Namukubira esimu nga tagikwata kubanze namwekanga ng'ali mu mawulire ne ngamba muzeeyi ate yakimye ki mu mawulire. Saawa zinalaga nti omwana amupaako. Mwali mwasemba ddi olaba taata wammwe? Twasemba olaba taata wayiseewo emyaka yaleka Gudo nga alina emyezi 4. Okay. Yaleka Gudo nga alina emyezi 4 n'amalayo. Mukumalayo yaleka maama nga alina olubuto olulala olwa muto wange. Kati gwe kati esawa zino nze abaddewo nga taata wa Gudo. Okay. Buli kimu kyakola nze abadde abeera naye. Muzeeyi wamunoonyeza era tetugenda kukola ki? Kunyiigira tukwebaza tu appreciate nga wamunoonyeza n'omuzza wadde yali yabula. Bannange sinze namunoonyeza namusanzeewo. Alize nebaza gwamuzza yange byengoze simanyi gyali. Okay. Oshegera. Namusanzeewo ne bannamawulire. Mukulu wa Gudo. Maama ye yakukkiriza gwe nga mukulu wa Gudo. Gudo abeere ne alien skin. Yensonga lwaki nange ndi wano. Okay. Ate yakuweerera. Alien yamperera mama yamperera senior kati tongasa. Mama yamperera senior 5. Ne tuvayo kibanda natujja senior 6 alien yagimperera yabadde awerera ne muto wange. Kyogamba mwe. Okay. Mbagambe tuwegayiridde mwaziza muzeeyi waffe mwatuyambye. Ne mwegategate ne muzeeyi. Ze mwagala oweerera mu Gudo muziweereremu omuto asembayo kuba waali ate tamwewedde tagisomye. Bloody. Bloody. Oshegera. Go Bloody. Muzeeyi wadde muzeeyi tetayi. Nange bambasipidi. Nakute tuyitamu omuntu ng'okuze ne singo maaza gwe. Brote si busungu singa tusobola okwata ate tugenda kuyomba wanuteri yazze kuyomba. Tuwulira. Neme kuyomba. Ngezi. Ekisokera ddala kati ekintu kyayisaawo. Kati gwe ngamba oti ambu abantu bazze ne batuukirira ggwe. Bakutuukiridde kituufu.
nange kenyini mukulu wera na nze yalagane kibanda video nga tagirabanga nako ne mugamba mbu bano bawadde scholarship Gudo ne fe tugende waje tutamanyi nangamba we bana babe student ne bajja wano mbuntu tugenda kwogera nabo ku mezi emu ebintu mwabiteeka mawulire fe ne ebintu tubiraba mawulire fe tuzungire waje tutamanyi. Okay, katono nyo katsi essomero lyerimu lyerikozesa abantu abalina tokability university yemwe wadde ba TV presenters abayimbi abantu abuli alina following basale essomero looza lyagala weerera mu mutima mulungi oba it is just talkability and showbiz. Kantandikire waggulu nze kyembadde simanyi ekyatawa alien Jacob kansokezi Crazy. Okay. Leka katsa ayogere Jacobo because kati bakkirizganyiza bawuliziganye. Nze Kats Vice Chancellor yankubira nga banpisa ku bintu by'abashiba ne Sindi. Yes. Eno nejjanga by the way n'agamba mbu abantu bagambye ayagala nnyo amawulire agabira omwana oyo ki scholarship. Jukira nze ennaku zaali ziyisenga 5 ngamba okufangoni. Ne ngamba aibe byangu alien ategeera just ayina ekibuli womuleetako ekibuli naye nze nja kukwata essimu nkole ki njogere naye ne twogera ne alien for long we twatawukanira ne alien era we nava ku ssimu ne mukubira omusajja ne mugamba omusajja agambye mpozi nga mugendayo ne mukima ki omwana nenziramu era nenjizewa alien nangamba tetujja kusobola bo bajje nenjizijjayo ewooli nangamba ebintu bino tuba tubikola bibaamu amawulire bibaamu sidiiru nange tekijja kulabika corporately well wetustukogenda ki eri naye wabagala basare any day anytime weri ne tukomaawo leero mbadde mbe soroti ne bankubira ne bangamba mpaka banamalo bankubidde mbutata wani ali ku Victoria omusajja nankube nangamba sagala kuyingira mu ntalo zino jangu obewonga witness kubanga gwe ebyo kuwabula okuvuma wabimanyira nenze balekerawo kunteeka muki mu ntalo ezo kyembadde simanyi era kyemujja okunsonyiwako butata teyaliwo mu kutandika kubanga olina kyoyogeddawo alien nendyoka ntegeera kubanga era bwe tuvuddeyo waliwo omwami atambula ne taata ngenza okulaba nga abavubuka omuvubuka ono yabala ki ate nga naawe wakingamba alien tebabala majja mwina mulooza nina sente zendidde sinadde 10 nengamba omuvubuka ono mpa temusobola mwana oyo mumuleke gyali asome busomi lindako engeri gye bannyonnyoddemu mulo mbabuulira mwenna abali kuno taata tasobola mwana ekyo kisooke tugijje mu kkubo taata tasobola mwana ne bali abali omubalira nze taata mulabye leero mbadde simulabangako ne bali abali omubalira babalabirala yes okitegedde kati alienze wengenda okusaba nsonyiwe we nagenda obubi is the taata bode n'obutamanya mbu taata ali yasuulawo ki abaana omwana nze nagirabanga opportunity ninga kezi twatandikiddeawo kezi wenjagala n'omuntu ayamba naye mubi omuntu ate otayamba alienteri agambye mbu tuyamba ekizibu gwe obiteekamu obusungu obiteekamu igoyo n'obusungu sikolera Kampala parents nina n'abaana nange nalyagadde bakole ki basomereyo ompulira muganda wange mwana bufala buninyiridde nnyo mwana buneeno kitegeera wano teri fala teri gw'oliisa bwekifala ate bwegane boogera bombe sekudere mabala ate ne boogeranga ki gwe tano gwe kati oli mafiya sebo tolowooza mbu n'oli mudongo nnyo ne kunzi oli ddaawa kiri gy'oli era weegeziwaza mbali eri abajega bano naye kunzi oli ddaawa nanti nze nasomako nze saasoma kubanga bw'osoma ennyo okunoonya magezi kati ate nze ndi mugezi kyova saagenda nnyo mu maaso okunoonya magezi ga mu butabo ekirungi ky'oli mugezi nnyo no manyi tumanyi music ejao tena ninge nakaimba kaboke cha ngo kange kaliwo sebo no mwana kamba pere sebo wanga bere mochoto ntino chichi sebo fenze siko ya offers sebo mabaita offer moje mujanjule
Kufa bwe. Kibanda ky'omanyi omusajja kukaana naye agwako ezooli. Agwako eddalu. Ayinza okuba nga tannamira ati walwawo miira lumanyi. Bayesimanyi. obuzibu obuliwo walwawo mira empeke. Mwekumirire kompone. Nsaba buyambi bannange nzijjawo okufa ngo nimumirireko bbiri. Ndi bubi. Ate ffe twakulwaza. Tetwakulwaza. Anti osanga simanyi zimira mu ndage. Gamba swaba keredo ga so kamuzi wao. Shege. Alien. Jacob Yokera. Alien champion Gudo. Njagala Alien nga atunudde mu kamera ekikutampuliriza. Awulira. Alien. Awulira. Champion Gudo linda ko muzaye kawempe. Champion Gudo linda ko muzaye kawempe. Musajja atali innocent ku bintu byonna. Je Gudo talina buzibu wano. Gudo mwana muto maina. Gudo talina buzibu wano. Katuwokera ku matiko gantino. Ogenda ku muzaye kawempe. Andi obuzibu. Tetuganye. Taxi kyako lapta yagaliza Gudo. Kola we muulya mu abantu bagezigezi. Muso chikiza nange n'abaana ababaganda bange. Wamulanze banzaala omuntu no bagana nti balina baana. Ezebiya. Muso chikiza nange n'abaana. Oyina ne wolabirira abalala. Ezebiya. Obuzibu obulaba nini bagendere nga bagenze oba bazadde baba boli omwana. Kale bagenda zone bamugamba nti nino basale ndoze jiddeko n'akasente oba nti ali ni agenda okatwala. Okategede simanyi kibo nti awogereko sebo. Usegede ulira nze gamba byemubema muno sudi yoli woyo bino byakusosedde entegeera. Nanti wombuma mba nange sijja kukkiriza kuba sigwasinga okutegeera ku nsi. Usegede nze ne gamba nti no sinagana ko champu genda ku Kampala ki. Parents. Nemo kitiibwa yo Kampala nti yanagenda ata ku TV kulabisa nti no Champion Gudo alinga obubi yetaga obuyambe nnyo nga ataliko mwasirizi. Ne gamba mu nsi yonna obo tulida abaana betaga obuyambe basokerwako. Oteka Champion Gudo nti no mubali obubi asokerwako ddala. Alien guno mukisa gwe buli oba bano mukisa gwe ku nsi. Ozo mukisa gwe guvuddewa. Ku ssomero kuba mulabi kuba wamuteeka maaso ne bamulaba. Kalimanyi abantu choke mapeshi. Omanyi wali abayimbi bangi nnyo nga tebasobola kuba hiti zolina. Ozabote bateeka mutebasula kusomero. Kimanyi ati bwe kiti oba okwana omukazi nga muka musajja. Tosooka ate kuonoona bbaawe. Then osooka n'osiima sooka osiime bbaawe ate nno newaye bbaawe akulabidde mpaka wenkulabye nga tonyirira bulungi naye obadde mulamu. Sebo. Ali nasooka kuba bbaawe osooka mukuba bulungi nnyo. Ne tojja ate kusooka kulagana musajja oyo alina mukyala we gusooka omulage nti atwa mukazi omusiba enviiri zaakanaana. Then sooka omusime nti newaye badde omulabirira dda abadde alya nga muwogo ne kati agenda kulya chipusi. Osegedde demu kali gwa sawa budogo musindike nga baruwa nti oba muteeke message mu wasindike ku Kampala parent. Ne alero twayogera ku simu tojjukira mu twayogera ku kintu ky'emmotoka okujjaawo ne mukima. Ne nkugamba wabula yagala tujja bagala kubba mataala. Ku TV ne nkugamba sindika yo ko omuntu omwava Kampala parent ku Fangoni. Alien ekyo twakingamba ko sindikayo omuntu omu wangamba twava ku simu. Binagamba bajje bo basindika gwe kikwatako nange mansi ndiko omuntu oyo sindika gwe kikwata gwe nesiga akola ku nsonga eyo eyakutukira ku TV abajje wange. Bw'oba ogenda ku Galaxy okola interview oyina go sindikayo bagwe yegenderayo. Galaxy jaawo wo. Lwaki amasijjaayo olowooza? Business ya musajja ejja kusigalawo with or without you. Eyani eya clinical service ejja kusigalawo whether ogendayo batogendayo. Ozanya sigo kwa ogendayo batogendayo. Anje sala ya musigala mwe nange sigala byange. Kyembade saga kugata bizi. Tugamba sigala bibyo naye bijje mu mwana. Teriya yakala kuba mulabe operenzo kitegeera kino alien. Oshegera mwana. Bagenda okweretera abalabe atekati abalabe bajja ddanga tunaba kubayita kate kati ndaba kati ate balaga n'okulaga nti bakoze eki.
ebyo bijje mu showbiz okuyitako eyo area yo zone yo mukisa go showbiz mwana kyesagala kimujaswa kwana abantu balowooza mbuno waliwo abantu abatalowooza nnyo abalowooza mbuno nze wazalawo Alien singa Kampala parents ekera ku makya n'esindika usa onaamukiriza mubeko kye mwogera wote kye nabagamba baneeno basindika oba kyakolanga kingava ku ssomero tava ku TV kati simusomesa kati gonkoyo tesimulo nga omwana afunye basale nga tegoli nawe toli taata we gwamuzaala nze Kampala parents nze nakuba essimu deni taata we yaliza taata we abakuje naganja mwana wange ate gwe tomulabye leero tagenzeyo ku university atazebwa ku fangoni ari ku fangoni mama we yamukkirizayo mama wa Gudo teyamukiriza lwaki abeera naye tata wa Gudo agamba mama we yawamba omwana gye yamutwala tamanyiyo abasajja bwana agenda mu kooti togenda basobola naye gwoloza soko ulire oyo kanjogereko nga tetukaya asoboleke matangazo akasembayo nze ngende abazadde bali bwe bati baina akantu ke batunula bwe bati bone balowooza nti no kati doga akola ssente era balowooza dogo serebu ekyo nakyo kituufu kati nze mbadde nga ne baddogo nga nabakulu benkwata bwe nti nempagika ewantu nze nembateekayo bo bennyini baserebu abakulu ne balowooza nti bakubye ne mugamba mbu olowooza okubye munnange kansoke nkuteemuuko kati ogenda omutaamuuko nga ne kyewali omugaana kati ate kyatandikirako nti endo nga aba agenda atandika kufata bbala nti ate kutamba na fulash naye ngobadde omubuusiza amadala nga 10 kuba kyabwe ne Gudo si muyimbi mukubi wa bikonde era ekimufuula omuyimbi ffe tulina studio wane nate ffe tuwandiika endo ebyo mubitunulire kali naabo abazadde nabo balowooza kino tino ddogo waabwe si kyavugaga kyabwe tebalowooza ekyo kuba ddogo tanatuuka kukola ssente ddogo ali myaka 8 tujja tulimumba buwumbi ye kumutangazaako kuki kuba ne bwe bunaabadde ddogo takyagwa wakibi ine batazeemu kuyimba nti abi byakoze abikoze eki Alien kambuze ekintu kimu katugagenda mpaka bwotyo nga bwasoma tatasobola otuuka n'akola n'essente okategedde naye bagenda masudira abazadde n'abazadde ne balowooza nti no dogo akola ssente bulaadi dogo tusobola omumaba wamu bo bennyini abazadde wakabitabeereka naye nze maze mwana mumbyanditwaba